kusaba londa ambulera ambulera kusaba londa ambulera let's go vote ambulera Sokolinde. Okay, basewo ne banyawe naje musinziro kubanga mutulaba. We live and direct tuli ku the Mighty Channel TV. Ndino mukuru banangi ugambotya ngondese kipayo payo kichenya ekisokera ddala kichenya abantu bangambye bwe balabye oluyimba lwo olwa People Power olwa Nup olwa Bobby Wine ne bangamba nti abasumbe ennaku zino ebyokusuma mwabivaako mwadda mu politics awe nyini naye nga tetunaddakaawo nyakweyanza najo sinzira gatonda yanjo teri kintama ng'abalokole oba basumba bwe baba boogera ku politics nga bali ku side ya Mwami Museveni awo bakulembeze naye bwe twogera ku politics ate nga tuli ku side ya nkyukakyuka muve mu politics wewe Bamwita Pastor Senono Alex. Yona wasiziro kubanga otulaba. Thank you so much for watching. Abali mu kibuga Kampala muri mutya Uganda tuli mu kweteekateeka for the election. Tuli mu election period of time. Omwaka ogujja bwebuti tujja kuba twamala dda okulonda nga tuli mu government ndala obeene eriko tuli mu Uganda mpya Kyagulanyi entebe mu ntebe. Togira nnyo Alex. Obisala mwate. Tobisala. Abatulaba abalungi ndino omukulu Musumba muweereza wa Mukama ate nga is a media personality mukozi wo ku TV ne ku radio ate nga muyimbi owa gospel ate nga is a family man. He's a businessman. He's a recognized person in this country Uganda. Omusajja ono all of a sudden church n'agisuulawo okuyimba gospel n'amusuulawo okwagala Katonda n'akusuulawo okwoga buli kimu kyonna n'akisuulamu n'agamba ndi wa Bobby Wine njagala Bobby Wine twade tuli awo twagenda okulira oluyimba lwa People Power ne tugaba nange Senono Alex waffe Tereza mu kanisa sigisuulangawo okuyimba sikusuulangawo kwa gospel ne Katonda simusuulangawo anti abantu bagamba nti kasotandika politics be batategeera naddala owa National Unity Platform mbwe ebintu obo bisuddewo Mukama oba tokyamagalo oba mu byansi tutandikiraawo for starters buuza kuba tulaba muri mutya the Mighty Channel the MC Hope enaku zina Apostle sabo we bali kuweereza kulaba amafuta gakulukuta Amine kitima yes. Kakati ensonga eyo nkulu nnyo njagala okugiddiramu wano ku social media oba wano ku the Mighty Channel mwena abatulaba naye musinzira mwenna okutulaba nina ekibuuzo lwaki mulowooza nti ebyobukwenyigira mu byobukulembeze oba oyingidde mu sitaani kubanga kigambibwa nti because government eno eriko buli omu agimanyi ya President Museveni NRM mwe muvuddeyo ekifo ky'okulungamya abantu mu mwoyo ekifo ky'okusabira abantu kati muzze kuwakanya government eriko kati kankutereeze kitegeeza muli basitaani abantu bwe bagamba kati wuliriza kikankubulya ekintu kino esebo tuli mu government eno emazeeko emyaka emeka approximately 4 mu mateeka gafu omanyi bagatugondera abakulembeze mu mateeka gafu wano mu Uganda tetusuubira kuba tuli mu democracy tuli mu democracy tetusuubira kuba nti tulonda tetusuubira kuba nti tuwagira ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo ebijja mu ggwanga tolaba nti gwobeera mu wutta nze wembanga nina ekibiina kyempagira nawe ng'olina kiwagira wabula ate nze wemba nina kyempagira n'ogamba nti kati awo ndi wa sitaani ng'ate tuli mu nsi ffenna ng'abalokole tulinnya booda osooka kwawula eyo mulokole oba atali mulokole tulinnya taxi ne batuvuga nga nakakola bakola ki bagaya nakakola abamu nga ezekirezo ze tulinnya ng'olunsi baakana okwaka banywa n'enjaga bw'oba mulokole osobola okwawula bw'oba ogenza okugula ennyama tetugenda tuzigula ku yaba haji ku bucha ya haji gundi ne gundi ngaffe abalokole akati abalokole lwaki kubigenda mu maaso mu ggwanga nze wemba nina sayidi gyempagira lwaki ate ompito wa sitaani kwatali wali wa mpito wa sitaani nga yazaalira na mu kyaki
waliwo mpito wa sitaani mbolo kuba mpagira Kyagulanyi nga yakabana okujjamu olubuto wuliriza waliwo nampito wa sitaani timvudde ku mulamwa naye nga mufumbo ng'ate mulokole nga namuweereza naye nga tayanjula nga mukazi oyo gw'ayina waliwo mpito wa sitaani nga mulokole olw'okuba nga nti no mpagira Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ate ye nga awagira Museveni naye nga Museveni ali mu kutta bantu ali mu kusiba abaana awatali musango nga violatinga amateeka agafuga eggwanga lino lwaki mulowooza nti bwe tulokoka tulina kusiwala busiruwazi Sano njagala biteekayo kubanga tibannange ebigambo ebyogerwa si bya channel eno si byange wabula byogera ndoza sano njagala tandikire eno katono kino soko nire ebigambo byange bingi bijagala okwogera nze ekisooka nafuna ebirooto okuyingira politics kati saawa eno direct nzije nkube n'oluyimba ata mukatono oli politician sawa zino wayingide politics nze nafuna ekirooto nfunye ebirooto ekitali kimu si bibiri nga nfeesinga Museveni era nga mugamba ebigambo bino byengenda okwogera wano era mpulira njaga singa Museveni asobola ebintu bino ajjajira kuba sisobola musinkana naye buli kirooto kyembadde funa si kimu si bibiri si bisatu nga mugamba ebigambo bino nti lwaki tokkiriza noota entebe mu ddembe era mbera mugamba ebigambo bino ulya emirimu ng'ena nga kirooto ekirooto nga musinkana ne mugamba ekirabo ky'osobola okuwa bannayuganda emyaka ena gy'ofugidde kwe kustepinga down n'oleka bannayuganda ne balonda president waabwe gwe baagala ate nga tobateereddeko gwe gw'oyagala nga gw'oyimiridde mu maaso ga Museveni nga mugamba kati nvuddeyo mu kamera mbyogere kwa kati sina wakumujja sina simanyi wenyinza mujja naye kasi video zitambula njogera ebigambo bino eri president Museveni nze Ssennono Alex nzaalibwa Nakaseke ebigambo bino nze nafuna okwolesebwa emirundi mingi nga giwera sigumu sebiri nga njogera ebigambo bino ebigamba ekirabo kyokka ky'oyinza okuwa bannayuganda sebo mwami Museveni kwe kuleka eggwanga lino n'olekera bannansi ne beerondera pulezidenti waabwe gwe baagala mu mirembe mu myaka 4 gy'omaze ng'okulembera tewali ky'otayina obulabe bwokka bwogera oteeka ku Uganda kwe kwagala emyaka 4 bannayuganda gye bakuwadde omukisa obbakulembera ate oyagala oba to impose on Ugandans is the one that you like and that is your son kyabulabe nnyo kigenda kuleeta okuyiwa omusayi mu ggwanga kuba abantu bangi tebagenda kukkiriza ensi eno kugenda mu bwakabaka naye tulina obwakabaka olwedde obuliwo Ssennono kambuuze bwe nti weetegese because ebigambo by'oyogera ebyo one ebigambo bikwata ku mitima gy'abantu naddala abo abali mu gavumenti bibafumita gwe opposition byoyogedde weetegese essaawa zino eno okufeesinga abantu abali mu gavumenti ekisookera ddala gwe nga gwe obadde mu kanisayo nga tewali akukuba ku mukono obadde osumba abantu nga tewali akugamba ku gavumenti ekuwadde emirembe babasumba abakulu bye boogera nti gavumenti eno ebadde emirembe gy'okusinza naye gwe ovudde ssaawa zino oli mu kukuba gavumenti oli mu kwanika gavumenti kiki kyennyininyini for starters Ssennono Alex ekikugjeyo okujja actively mu politics ekisooka njagala otegeeze abalokole mwenna abandaba kuba mwe musinga okummanya at least okusinza kwaffe obulokole mu Uganda tebutandikibwangawo Museveni era tebugenda kukoma na Museveni sebo Pasa Kayanja atugamba Pasa Kayanja ayogera n'agamba Museveni yabawa eddembe ly'okusinza kitegeeza bw'anaagendanga nabo buvaawo ekyo sikimanyi Museveni yakale yali president gatakaka president kuba kati sigwe nalonda president kugambe byakola kugambe president byakola president w'eggwanga awasse mateeka ekitiibwa president w'eggwanga abantu be bamulonda ulira abantu be bamulonda ulira president w'eggwanga abantu be bamulonda mu mazima era ne mu bwenkanya okulonda okugenda mu maaso wano ddala ebisanja okusanja okulonda okw'emirundi 2 okuwedde kubadde kwa mazima na bwenkanya kati ono uliriza fetu ulira tufugibwa mu yeekera tufugibwa mu tujju uliriza mu mwaka nedda banna kati we yogera byenyagala okwogera kubanga waliwo ebigambo balenze sibirimu Alex byogera byonna bibyo nga ulira tufugibwa mu tujju tufugibwa mu yeekera
eyaddira mu mwaka gwa 1982 eyalaba nga waliwo ebitatambula bulungi mu ggwanga n'akwata emmundu. Jjajja wange yafiira mu lutalo olwo. Jjajja yaliyo mutalo. Yafiira mu lutalo olwo. Tebakuwayo akasiimo. Bakitaffe ne babonaabona akasiimo kwali kubba ttaka lyaffe. Akasiimo kwali kubba ttaka lyaffe. Omusajja yajja bali omuyita byagaluka. Abe Nakaseke mumumanyi mu Nnongo. Omusajja bamuyita byagaluka yajja nga ne mu senior 2 nabba ettaka lyaffe n'asende kyalo Kiramba. Buli yiika n'atuwamu emitwalo egi. Era ekisinga okunca ya Museveni. Omusajja yatugamba buli yiika yagimpamu emitwalo egi. That's so bad. Mitwalo 5. Yes, mu mwaka 2005. Ebiseera ebyo 2005 si wala. 2005 si wala. Ngete mitwalo ali mu jozi na. Omanyi bwe yatugamba? Yatugamba ndaba mugenda kuzzaako mu 7. Oba sende muzikwata oba temuzikwata ngenda basenda. Bali bagenda mu kalulu ka 26. Nkajjukira. Bali bagenda mu kalulu ka 26 nga tuli mwaka gwa 2005 byagaluka mu eyabbe ettaka ly'abantu mu Nnongo. N'agamba oba sente muzikwata oba temuzikwata ngenda basenda ndaba mu 7 mugenda kumuzzaako. I think abantu kitegeeza ng'akoze suppose batugamba yali ayina byakole munene mu government. Naga kati kitegeeza the existence of Museveni has led many to cry. Waliwo banja babiddwako ettaka because of Museveni. Negwe tolowooza nti waliwo ababikola nga Museveni tabimanyi oba nga tabyagala. Tewali kyatamanyi. Ojjukira okufa kwa Mando, Zebula Mando. Owe bwayisi. Ojjukira okufa kwe. Museveni yakwogerako ki? Sijjukira. Tolaba. Yagamba teyakoperatinze bulungi n'aba security yesooka bakibamuse. Kitegeeza n'ekintu ekibeerawo ku ground kyolowooza nti notakimanyi akimanyi. Ojjukira we bakwata Kyagulanyi Mwaluwa omanyi bwe yagamba? Yagamba baŋŋambi bamukubyemukko bulungi. Bamukubyemukko buki? Nawe bagenda kukwata bakukube. Nkubuulirira wano kweno chano simanyi oba weetegeso otya. Bwe basiba ba Edi Mutwe ne basiba ba Machete je bali bakyali ne basiba abalala bali balowooza nti emimwa gy'abantu bagikoze eki bagizibye kanaffe tuzze ate n'abalala bakyajja. Weetegese okusibira. Ulira ne mutabani wange namugambye wa myaka 7 era naye kati awagira Kyagulanyi. Senono weetegese okufa. Okufuka weetegese okunyigibwa ne bakujjamu enjalo weetegese. Watubanga tuli mu government ng'omuntu okwogera ebimuluma n'okwogera ku nkyukakyuka ebirowoozo kuba kusibibwa na kuttibwa. That is a stupid government. Kubange ekitegedde ekyo bwetubanga tuli mu government ng'omuntu okutekinga side n'abanga ayina gwawagira ng'ayina ye gwawagira ng'alaba yasaana okuba president nga mu nsi eyo aba atunuulibwa kusibibwa kuttibwa kutulugunyizibwa. That is a failed government. Kitegeeza tesaate kyasaana. Waga Senono kyenjagala nkubuuze kiri kimu. Tudde mu kanisa. Okay, tudde mu kanisa. Tolowooza nti gwe ng'omusumba oli mu kwawula yawula mu ndiga okuva n'ogamba wagira Bobi Wine wagira opposition. Toli mu kwawula mu ndiga. Ensi gye tulimu olwedde eri messed up. Etya. Olwedde tuli mu nsi ng'eri messed up. Kati sebo gwosuubira tuli mu nsi tuli mu mupiira omupiira nga gulimu amakuuli gulimu endobo kati gwe sebo gwosambe kawoowo osuubira nti onaawangula. Ati gwe wali badde osabira eggwanga ng'omusumba. You have to pray. That's your role. Si kubeera political. Kozi oyagala nzigenda mu Bayibuli. Ezira bwe yali Ezira nabbi Ezira esebo bwe baali nga bazimba bbugwe kyali kitya ng'omubulizi w'enjiri. Yogera bintu wulira ekitala kyali mu ngalo. Yesebo ngeno bakola batya we wazimba kubanga abalabe baabwe baali baagala balemesa kuzimba bbugwe. Ekitala nga kiri mu ngalo ngeno we bazimba ki bbugwe. Okategeddaako ebyobufuzi mu kanisa tewali ng'egyo tusobola kubyawukanako kubanga lwaki abantu betusumba n'abantu betuweerezaamu bali mu nsi ejjudde ebyobufuzi era balina ndagamuntu era balonda. Kakati gwe obaleka obulesiga ate gwe bawuliriramu ze bagaba balokole bannange sawa ya kukyusaamu Museveni abaddewo ekimala sawa ya kulonda ambuleera tukyuse eggwanga tufune ku president omupya. Tuyina Senono musumba Pastor Alex Senono
yakubye oluyimba lwa National Unity Platform oluwaana Bobi Wine oluwaana opposition kyokka Musumba alina kuwaana Yesu ye yawaanye opposition. Omusajja wawaanye opposition wawaanye Bobi Wine lwaki wawaanye Bobi Wine? Nedda oluyimba lunoonyeza Bobi Wine kalulu. Lwaki era lugamba eno People Power National Unity Platform kusaba londa ambulera kusaba londa ambulera wabula teruwana Bobi Wine awusagala ompayirize bagenda kukuba mukyala wo simanyi oba yeetegese abaana bo simanyi kyaki yo simanyi oba yeetegese. Omusajja ono gwendi nayo nako olwaleero y'omu ku mikwano gya Pastor Tom Emutundwe. Mukwano gwe bwati Pastor Tom tayogera ku Bobi Wine, tayogera ku National Unity Platform, naye ono yavuddeyo. Kitegeeza abamu bewaliddemu olukwe, waliddemu Pastor Tom Emutundwe olukwe, waliddemu abantu b'Emutundwe abakugoberera olukwe okukubira campaign Bobi Wine. Abantu wabaliddemu olukwe ssennono. Ekisooka Musumba Tom Emutundwe muzeeyi waffe tumwagala nnyo ate mukwano gwo nanti wulira ekyokubiri yakuwa n'omulimu ku MCF radio ku radio ya Pastor Tom ono omusajja gy'abadde akolera nga bali bwe bati ne Pastor Tom naye yayingidde mu byobufuzi n'amulyamu olukwe ne radio wakiriddemu olukwe ate ombadde muliddemu olukwe ate yabyagala kati waba tabyagala tenganze mbyagala kirina obuzibu ekiramuze Tom mujje mu bintu bino wamuliddemu olukwe. Musumba Tom toyinza kubeera nga omukoledde emyaka ameka oli mukwano gwe ye ng'ayogera kira nawe n'oyogera ambuleera tekitola nti eyo kibi era olina okwenenya olina okwetondera Pastor Tom n'abalokole bonna n'ekkanisa. Nedda tuli olw'okubanga mpeerezaako naye ebbanga ate era ne mu kyaki nkuŋŋaana wadde sikyakolayo nja kitereezaamu nasiibula ku MCF radio era nga byabufuzi era nga balaba Bobi Wine akubira amasimu lumu kigambibwa mbu lumu bayagwa ku messages za Ssennono ng'ali mukogera ne Bobi Wine ntambulera togiraba ku WhatsApp Ssennono nga mugamba my president abantu bajalooza byaddala nze nyina amawulire agali munda ono byayogera alimba tuli ku nsonga za ggwanga yesebo ziri serious bannayuganda twebereremu balokole bannange leka mbabuulire mutiti wetwogera ku byobufuzi abalokole nga mugamba awo omuntu agudde era olwo bagambye ogudde bannange wagwadda bwotyo wagwa mu kisa naye ate ekyewunyisa owagira Museveni kyokka Museveni gwowagira mutemu uliza nsiibula bigwe Museveni gwowagira mu 1988 yakwata emundu n'akulemberamu okutta abantu okwagenda maaso mu Luweero ne mu Uganda n'okutwalizaamu abantu bangi ne bafa najja mu bukulembeze ali ku musaayi gw'abantu kati neewunya mulokole gwagamba nti nno kati ono yeye wa Katonda ng'enguzi egenda mu maaso emabega kaawo Museveni yennyini yavaayo n'agamba mu bigambo bitizo ono record n'agamba nti abali b'enguzi mbagende kompola kubanga ezo sente ze babba mu nguzi those are the 5 stars hotel that you are seeing kati omukulembeze bw'atyo awagira n'okulya enguzi babega kaawo mu kulonda okwagwa yagamba eno group ya Kyagulanyi nja kugimaraho ng'ategeeza ki okutta okuwamba era nga bye bigenda mu maaso mu ggwanga wetuba nti ddala ali democratic lwaki tategeka okulonda okuli mu mazima n'obwenkanya nga temuli magye temuli military temuli police ne tumanya nti mutuufu the man is holy buli kimu kiri okay mugamba nti abaana ba National Unity Platform babeera buliya mugenda mugamba nti abaana ba National Unity Platform balina effujjo balina eddalu naye waabwe bakola chaos wabula poliisi ereeta obujagalo era twagala obategeeza nti ebiseera ebimu abaana ba foot soldiers bamanyi okukwasisa poliisi empisa kubanga lwaki poliisi bwetuuka oluusi ba foot soldiers bakuuma poliisi n'ebintu byayo poliisi yekola effujjo Sano njagala kubuuza ekibuuzo kino beera honest nnyo beera wa mazima ani akufandinga okwogera ebigambo ani akuteekamu ssente ze gambye nafuna kirooto anfunye ebirooto ate ebiwera
ngandi muko actually ngandi mu congregations era zino ngina mu campaign za Kyagulanyi kubaje yasobola kogera uliriza nze nino okwolesebwa nina ebirooto Mukama byakulaze yes ngandi mu congregation y'abantu mbabulira ebirungi oba lwaki twandiyetaze enchuka simala googera nkumanyi tomala googera Alex bire bitumbi byogera nafuna okwolesebwa nkugambe nafuna okwolesebwa n'ebirooto emiloni mingi nga nsinkana President Museveni bwenti face to face face to face nenge ebigambo ne mukyala wange nabimugamba neno myaka no giwezi nga mugamba twetaaga change nga mugamba obulumi abantu bwe bali kubanga tomwagala sibwe kiri ate dane Kyagulanyi gwenjagala sirotanga ko nga mukubira campaign ate kira nkwata bulungi uliza na kino nze ndi for change siwagira Bobi Wine ng'omuntu mpagira values ze ebigambo bibayogera n'enkyukakyuka gyalaga nti gyaleeta era bwe buca naaba nga takyali ku nkyukakyuka mba simuliiko bino ebigambo lwaki tobigamba Museveni bw'akyusamu tosobola muwagira anti kati emyaka 4 mingi twetagayo fresh president olaba omuntu ajjako Facebook internet neba ya beeyi ku mulebe guno ali ku analogo tamanyi ti sawe n'abantu bakolera ku social media tamanyi ti abantu bakolera ku internet nti abavubuka mu Uganda singa internet eri wansi nalike Nairobi ne mala emyezi 3 naye ng'oteekako nusu kasanvu kanti ugeme kyonna wootye oteekako nusu kasanvu ake Uganda kasanvu ke Uganda Kenya zibanga nusu 2 oba 2 nga mu 8 Kenya naye boziteekako nusu kasanvu 8 oziteekako e Nairobi nomala week unlimited internet okiregedde unlimited internet ku nusu 8 kati gwa 8 ko oba oli ku internet ngo ina byotunda ina byogira ina byo promoting omanyi oba okomye week unlimited naye kati sawa 15 ofuna simanyi 2 GBs nezigwako mu dakiika banange tufugibwa government yetuba tufugibwa government etayagaliza muntu wa wansi kukulakulana tufugibwa government etayina kalungi ke kuwagaliza gwo muntu wa wansi leka nkuwe ekyokulabirako that's why nkwenkalejinga olonde change olonda umbrella kati lwaki nkugambe ekigambo ekyo banga we bucha kumacha mbulirako olunaku nga bukedde kumacha paka kawungezi what do you enjoy kiki ekintu kyokozesaako nga kya government enguudo bakoze enguudo nabbanja yagambye kiro lindako sokoleke lindako katono nnyo si katono nnyo ogambye enguudo wano tuli Kibuye esebo tuli Kibuye ngutwaleko ku luguudo okuva Kibuye paka Nateete oba salama no video tujikoledde Kibuye ogambye bakoze enguudo ngutwaleko oluguudo okuva Kibuye paka Nateete oba nkutwaleko ku lw'Ennakawuka bajja dukola omanyi ki bajja dukola kati bye bakozeeko babikoze tweyanziza batuviire ebisigadde abalaba n'abikola lwaki olowooza nti ye gwe wekka asobola okukola Senno omanyi ng'ana ensiriikiriramu bwe nti nebuuza nti Sennono waffe yayogera ebigambo ebifaana bwe biti Sennono kiki ekyakutuuseeko okusirika tebuba busiru kiki omuyimbi wa gospel adayimusa Yesu abalokole basirise ku nsonga eno ne tubanga abasiru kati ate abasumba bo basirisikidde ddala abasumba baffe basirise kikaseera tuveeyo tuwogere amazima gwe kankubulire uli ekisooka tubuulira enjiri twenkalejinga abantu okulokoka twenkalejinga abantu okuva mu bibi okuva mu bubbi mu bwenzi mu bwamalaaya obukumpanya bajje eri Yesu n'okkuba obutayimbwa babiveemu bajje eri Yesu akyusa obulamu bwabwe era buli akola ekibi agenda mu geyeena bwe tubuulira enjiri ne tugibuulira mu church ne tujjayo n'ebizindaalo ne tugenda ku street ne tubibuulira ne crusade tuzikola bamalaaya tulaba tebazze mu kanisa ne tubasangayo ku street si bwe kiri ne tubabuulira bajje balokoke badde eri Katonda kati eyo be tubuulira abali b'embuzi tebibakwatako simanyi I don't know ababbi mu government ababasiriza omusolo tebibakwatako kali ke kaseera basumba baffe musituke
ekituufu tukyogere ndi kyekituufu mu biseera bya Bible bannabbi oba abasajja bakatonda abaliwo mu biseera ebyo nga be bagenda eri bakabaka nga be bagenda mu bakabaka ne bagamba era nga kabaka bw'alaba nnabbi nga zze n'empale zimukankana agamba bannaye bannakoze eki nga basajja bakatonda be baluŋŋamya abakulembeze okitegeera nga abasajja bakatonda be baluŋŋamya abaki abakulembeze naye kati saawa eno abakulembeze ate be baluŋŋamya abasajja bakatonda awe nnyini kiki abasumba kye batakoze abasumba sawa zino abanene kiki kye batakoze akasogenzeramu ekyo butagamba Museveni kituufu ekiriwa bamugambe nti va buvi mu ntebe bw'otyo bamugambe ebikyamu ebikolebwa gavumenti ye ebigenda mu maaso and let them condemn those acts over actions nga babimutegeeza nga si kumutitiba ajja kuba tebakuba gavumenti kubanga bw'ovaayo anti enswera ekwagala ekola etya kugwa kubbwa ebbe weri bali kuluma n'ogende ew'omusawo mu bbo mwennyini simwagira bw'ati n'atereeza n'oluma n'okaaba n'oluvannyuma n'owona sennono kisoboka mu Uganda muno anti kisoboka kubanga kati twagala genda mu Uganda empya ng'ebyo bisoboka that's why Segona wadde oli w'amaanyi tewafunye kaadi kubanga ebisibi twagala bino byaddala omuye yabagamba bino byaddala kati twagala Uganda empya ng'ebintu byaddala nti oba kuwadde sente z'okukola oluguudo genda okole oluguudo nga lutuufu n'okimanyi ne gavumenti ya Museveni gye mukuba leero nayo yajja bwetyo ng'eyogera nga gavumenti yamu nemala n'ebivaako bw'owasa omukazi asooka n'akukolawo bikikulemesa okuwasa owokubiri oba obeera n'essuubi n'ogamba nti nno wadde nawasa omukazi asooka n'atakola bulungi kampasa omulala kuba bannayuganda bw'owasa omukazi asooka n'agenda oba ng'okwanya omuwala asooka n'agaana nekitatambula bulungi ate kale gwe tonnawasa todeetingangako nga nakulaba mu mawulire kati relationship eyo bwe yafa tosobola endala togera giddamu ati gavumenti eno evaako eno eriko bwe baaga nayo yajja eyogera ebigambo bino erina byekoze naye ekiwoomereze kizaala ki mwogere ku ebyo gavumenti byekoze muleme gikuba bukubi on sport abatula ku Mighty Channel TV ndi ne Pastor Senono Alex owa Bobby Wine owa People Power owa Nu owenkyukakyuka on sport beera wa mazima Senono njagala o appreciating government ya President Museveni mu kamera mpaye ebintu mukaaga byekoze byogamba kino ekikoze tik byakola nayo nona ebimu ne byakola ebyonoonye Senono yogera nawe ekiro kyekubuuziza yatuwa yajja security yajja abajaasi okubanga bayina abajaasi bali bannantagambwako era nga teba-associatinga n'abantu n'abawa discipline naleta discipline mu magye obugalo kati yavuddewo nkugambye yabba ettaka lyaffe yali musirikale era n'agamba kasita Museveni mugenda mumuzzaako saawa eno ekibba ttaka ekigenda mu maaso andi kugamba ebirungi yogera ekirungi ekyokubiri kirisoko kikubide mu ngalo ekyokubiri yaleeta UPE bonna basome kati bonna bakone bonna bakona bukonyi gosooteko mwana wo mu UPE kati oyogera ebirungi nga bw'obyonoona ekyokubiri ekyokusatu yakomyawo Uganda Airlines webale kampuni ekyasinza okukola loss mu Uganda tekolangako magoba genda osachinga Uganda Airlines tekolangako wadde goba n'erimu oyogera ebirungi bw'obyonoona ndeta ensonga endala egezezaako okukola enguudo naye enguudo zeekwa tezimala myaka 5 nga teziwomogose. In other words byonna byoli muganti no Museveni akoze ebirungi n'amaana abyonoona babikolaga dibenga libamalaga nebibakola kwekwasa bwekwasa bamalaga kola Senono Alex nziramu okubuuza nkola statement eno bwe wabaayo omuntu asinga obutayagaliza Uganda eno birungi bwe wabaayo omuntu atayagala Uganda nga tajagaliza na birungi ye Museveni
Nedda. Ate botabissayo nze bimpe mbyeteereyo. Bwoba tobissayo nze bimpe mbyeteereyo. But ebigambo ebyogeddwa mu sheno si byange, si bya Mighty Channel TV. Bwe wabaayo omuntu asinga obutayagaliza Uganda birungi Museveni. Mbuuza lwaki? Oluvannyuma lw'ensi okubeera mu ntalo okuva ku independence paka we yakwatira obukulembeze yandibadde ajagaliza ekirungi n'ate entebe mu ddembe, naye bwe tutunuulidde waliwo okuliwa omusaayi okujjako nga tolaba. Ab'emutundwe bagambye waliwo embalaasi emyufu eyiwa omusaayi era mugikube mugisazeemu. Kati oba okyagiyita mbalaasi waliyo enjovu eya yero yo olwedde yatandika dde okuyiwa omusaayi. Waliwo enjovu kave ku sente enjovu yo ya yero olwedde omusaayi eyiwa nakati eyiwa. Embalaasi ya Nuupu embalaasi gye balabye emutundwe emyufu egenda okuyiwa omusaayi wagiwulidde eyo ekyali mu kwolesebwa tennaba nakulabikako, naye waliwo olwedde enjovu eya yero weeri enuuna omusaayi eyiwa omusaayi buli lunaku. eri mbalaasi eno njovu oba bakyali ku mbalaasi eno njovu bagita kanywa musaayi yajja mu 86. So no nga tumaliriza sheno njagala abalabi ba Mighty Channel TV abali eye ade bakukkiririzaamu kati bakyazikiririza adogenze mu bya sitaani obadde oyimba music wote bamuboyikooti. Ulira we babanga balaba okuwagira Kyagulanyi bangeze mu bya sitaani ng'ate bo bawagira Museveni kati be bansookayo dda mu bya sitaani abawagira Museveni. Olira abawagira Museveni nga bagamaze okuwagira Kyagulanyi mbangeze mu bya sitaani ate bo abawagira Museveni bansookayo dda. Omwana yangambye mbwe kyawandiikibwa kigamba tusabire gavumenti twagale gavumenti eriko ekyandika bwe kigamba kati goli mukola opposite oli mukuba gavumenti. Uliriza gavumenti siri mujjukuba wabula ndi mukwogera ebikyamu ebiri wekyokubya ekisembayo. Kabaka Daudi ani yamuteeka ku bukulembeze? Katonda. Ate Sawulo era Katonda. Ani yajjako Sawulo obukulembeze? God Katonda. N'aleeta ani? Daudi. Byali bitya? Sawulo Katonda amuteeka mu bukulembeze kino kyekisembayo. Sawulo tuli mu Bible kati balokole bannange tuli are we together? Sawulo Katonda amuteeka ku buki? Ku bukulembeze. Bamuteeka ku bukulembeze n'ayonoona. Wandiika nti n'ayonoona. Bw'ayonoona uliriza bw'ayonoona Katonda n'agenda mu kuyita mu kabaka Sawulo Nabbi Samweli n'agenda n'afuka ku Dawudi amaki? Amafuta. Gamba n'afuka ku Dawudi amaki? N'amufukako amafuta. Manye kyaddirira ono Katonda gwagaanyi ye Sawulo ate n'atandika okuwalana kuyiganya Dawudi ate nga Dawudi Katonda yamutadde ku bukulembeze. Obadde okimanyi nti Dawudi yalwana emyaka 5 alyoka agende mu bukulembeze alyoka akwata ekintu. Kitegeeza bano abakulembeze yes Katonda bawaddemu okukulembera tebaagala kuleka bukulembeze kuva dda ebintu bimala kuba bya ntalo. Mu kino kye twogerako ani Dawudi ani Sawulo ani ali ku bukulembeze ani ataliko? President Museveni yaliko. Ye Sawulo yagaanibwa edda kati eyeremezaako. Omanyi lwaki yeremezaako? Nti okulonda kuteekamu amagye kuleme kuba kwa mazima na bwenkanya. Kati seo President Museveni goyita Sawulo Katonda gwe yagaana gwe yateekawo kati yamugaana. Dawudi afukiddwako amafuta saawa eno ye Kyagulanyi. Ani Dawudi? Kyagulanyi. Ani Sawulo? Museveni. Ani Dawudi? Ye Kyagulanyi. Kakati kitegeeza Dawudi ulya omanye uliriza Bible ogitegere bulungi. Omanyi Dawudi be yakwata abalwana olutalo okujjako Dawudi abantu Dawudi be yakozesa okujjako okulwana olutalo okujjako Sawulo abantu be yakozesa bali tebasaana kuba high five era nga abanupu babalabanga abatategeera. Bible egamba nti Katonda yakwata Dawudi yakonya abatasaana abaavu abanaku kugamba bali abo balinga abatalina bya kukola
ne bakukolamu ejje ery'amaanyi ly'eryalwanyisa Sawulo n'ava mu bukulembeze. Kati ye mwabaze okulwanyisa President Museveni. Abalabibwa nga batasaana, abaana ba Nuupu tebabala abaana ba Nuupu tebabalamu magezi, nkoola bannayuganda, abaana ba Nuupu tebabalamu magezi, era nga Daudi naye abalyasibe tebabalamu magezi. Nkoola bannayuganda mwenna akalulu akaddako tulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba president. Ekirala buli awalya muleera okola ki bw'otiikinga. Twagala kugenda mu Uganda empya, fresh president, fresh Uganda. Tetwagala kubeera bakabapala Ambuleera kuba wakayimba tuveewa ha. Let's go vote Ambule kona Ambule kona Lona Ambuleera nakayimba ze sikali asemmono lero bakubanga tusukano bale mukama batukumire. God bless you. Subscribe, like and share. Bananchuka yuka kayimba mukampere ki akayimba kwe soko sene akayimba kwe kali ku TikTok sound jali sound jali ku TikTok Senno Alex ku YouTube tekanabo kimanyi sina kajera mu studio emigo bagera kukuba emigo sina kajera mu studio kale nakubira Isaiah kakozi Isaiah yakakola yatya namugamba kola kayimba kanchuka nagamba alekese ebyombi ani yakakoze kati mukama abatukumire. God bless you.